Soke ado kwebaza Father Luka okutwagala ennyo okubeera omunaffe mu mbeera yonna. Emirundi mingi tuzza no ku St. Joseph Church mu mbeera zonna nga Father bwazza bitotola, tujiddeyo mu nnaku, tujiddeyo mu ssanyu. N'olwokubeera eno church yaffe sobola okuba nti St. Joseph ne church yaffe ng'Abakatoliki, church yaffe Mzee Mayanja gyasiiba atugamba nti ekereziya yaffe tujjanga era tujja kusiga nga tukomawo. Ntuusa okwebaza kwange eri mwenna abali wano bataliiwo. Saalisobodde kufaanana bwendi, saalisobodde kusuuka singa temwansabira. Mwebale nnyo ddala. Neebaza nnyo ekyensuso Omusamaliya, era nze mbadde mbeera mu Amerika nga muyita Musamaliya wano. Neebaza nnyo Julius Awedde okugira mu budde obuyitibwamu Katonda. Katonda yamutuma, ne bwe yamutuma ng'omuweereza we naye yawuliriza era n'akola ekyo Katonda kye yamutuma, n'ajja n'azija kukubona ntwala. Ne bakwano bange gye mpangalidde mu Amerika abadde banjanjaba mu mbeera yonna. Neebaza abasawo ab'e Nakasero n'abasawo bonna abalala gye ntambulidde eyo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Naye bakwano bange gye mbajjukize, Father abadde atuwulira mu ssomo erimu agambye nti Mukama njagadde nnyo nze ng'omuntu, nti buli kyenkuteekawo Mukama abadde agamba yes, tagambangako nno. Tuli banjawulo abamu ku ffe. Ffe biwandiiko Katonda byawandiika ku mulembe guno. Nze naye ng'omuntu nkolobera olumu n'ensoberwa. Naye tisa erinnya libayita Joseph Chameleon emyaka 2 n'okusoba. Abamu Katonda abali bawa yali bazitoweredde nga nabwe linzitowerera olumu. Nina ssebo okusomoozebwa nange Chameleon bwe nsitudde nzitowako olumu. Ne ntula okulemererwa, naye nze okulemererwa nnyonoona. Naye soono nangakuntereeza buki butereeza. Ekyo nakyo Mukama kimwebaliza. Abamu bankwata ensobi wenkyamiddemu, naye nga bwe mbakwasa erinnya Joseph Chameleon tebasobola litambuza dde omwaka. Ekyo nkyebaliza Katonda okumpa amaanyi n'obuvumu okusigala nga mpisa mu kusoomoozebwa kwonna n'ensigala nga nkyalina essuubi. Bakwano bange mwenna abampulira eyo, leero saagala kwogera nga muyimbi oba kanjogere ng'omuyimbi, ate ensonga etuuke edda gye njagala ekole ki etuuke. Abantu balaba abayimbi batuyita abayaaya olw'okuba tukolera emirimu gyaffe eyo awanyoomebwa. Leero njagala nga bwe mutulabirako, nze mpulira abantu ne mwana mukulu nnyina omulidde manyi Chameleon bw'ayogera era ayogedde mu kkoŋŋanzi. Mulimu abaana abato abaliyo nga balabira ku nze ne bambala nga nze, abalala ne batambula nga nze. Naye olwaleero no njambira ekyokulabirako, Mzee Mayanja kiransigamu ne mukyala we maama wange Proscovia Soke ne famire yange, ffe tuli bantu bakkiriza. Nga sinaba kulaba musawo yenna nga sooka nezikiriza nti Katonda yagenda okunzijanjaba. Olwaleero luno njagala tubeere ekyokulabirako wamu ne muganda wange Pius Mayanja. Mu nnyumba yaffe tuli bakkiriza tukulembeza Katonda. Mwena abandabirako eyo, abankoppe enjogera, abankoppe entambula, munkoppe okulembeza Katonda nga ye mubeezi waffe. Mulekera okukoppa bino bibulingi bikyuka, style zikyuka. Nali mbadde ku nga n'enviiri za brown kati na za black. Enkya bijja kukyuka. Bannaye mutukoppe okukulembeza Katonda. Kuba ye mujjanjabi namba ki? Nambe bwana basawo batereza battanya buttanya nsonga. Nze sirina bwana mukulu ngenda kufunza ku bantu y'ennimisa endala sayidi eri, naye nze entale zange ziwangula lwa nsonga ndi mutume wa Katonda. Ate mpulira ekigambo kyange bayitawo ne mpita. Nze mpita watayitika. Ne manyi lwaki mpitawo? Mukama yatema empenda yange. Bakwano bange
mukole emirimu gyammwe mubeere bantu balungi mubeere bantu balungi nnyo n'ekisinga obukulu mutye Katonda. Bwana mukulu mpulidde essanyu lingi nnyo nga miziku wange omumanyi nnyo omenye luyimba ku luyimba. Lwaki? Ku lwansonga ennyimbe zange tezisosola, ennyimbe zange ziyigiriza, ennyimbe zange ozikuba nga ne maama atudde awo ne ssengawo ng'ali awo n'abana bali awo. Era nkulayira Bwana mukulu sigenda kuswaza ekereziya na nzikiriza yange tolimpulira mu kigambo kyesitaza oba kiwemula miziku wange tekiribeera. Bakwano wange basiibula nga mbagamba nti olutalo lwakatandika, olw'abasawo lwawedde, olwange lwe luddako nze ng'omuntu. Kabaka bwe yawaŋŋanguka mu Bungereza yeefunzafunza kuba Namulondo yali agireseewa mu Buganda. Era ng'ayitibwa kabaka naye atalina bazaana be nabambejja ne Namulondo ye. Nange nno bwe mbadde eri gye mbadde nno okwefuga kuba teri wengaziira tewaliwo. Abazungu tebamanyi nnyo tebanjayalira nga mukola. Era Juliet yansibidde entala nga nkomona nga Makamiliyoni katoddayo buli kiriyo mu bungi. Abateesi bangi ne wano mbalaba abamu. Tosobola kunga tukuŋŋaanye mu ekereziya eno yonna kusaba kuno okwaleero tosobola nti wano wabulawo Yuda era waliwo. Yes, era yatambulaga ne Yesu. Naye eyo si ensonga. Ensonga esinga obukulu ebikemo bingi nnyo wano n'okusomozebwa kungi nnyo, naye era Mukama we musumba wange byonna nja kuvuunuka. Mbasuubiza bakwano bange nti eno ssuula mpya. Yes, eno ssuula mpya tubeere basajja bakulu. Omwezi guno nga guggwako ennaku z'omwezi nga 3 mpeza emyaka 47. Abasinga bagikweka kuba abamu kwe nasoma nabo basanga ndaba nga ab'enkaaga. Naye mwebale nnyo okujja mu kirabiro ky'emmisa kino. Bwe tuddayo tetukoma wano tusabirangane, tusabire n'abalala. Abantu balina ebizibu wanko Palaso wuno akeereye abasinga mujjaga nti akeereye yasuze akola. Teyasuze ng'akola nayewukanye naye nga nti mugonvugonvu. Naye Mukama wange Palaso webale nayo kujja mukisa gubadde gukuyiseeko. Ne Palaso muteeke musaala. Ne mukulu Dagalasi Mukama amusaasire. Banaye mwebale nnyo mwebale dda bannamawulire. Mbaddamu era ne mbagamba muli bantu balungi nnyo kuba mummwe ne tuyite okutuusa obubaka waffe mu bantu. Naye Uganda yeetaaga obubaka obulungi. Tulekerawo okutunda obutunzi bwe tutunda. We need a better Uganda, not a bitter Uganda. Bane bakama bange nabaziramu ne mbagamba ebitayogedde temubyogera. Temwonoona obubaka tubutuuke nga ku bantu nga betuwoze ki. Mukama namwe abakulembera emirimu gyammwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Twebaza Katonda okuba nti mukomezaawo nga asuuseemu era tumusaba wakyambe omukosefu amusuuse era awonedda bulungi alongere okutusanyusa n'okutuinspiringa kubanga industry eno emyaka 25 n'omusobyo gy'amaze ng'aweereza ye yayita mu bizibu ffe bye tutaasanga akoze awonyeebonye mbonaabona ffe abazze kati gye tutasanze. So we appreciate you for that era tukwebaza okulemerako. Verse gye tulina eva mu Bible eva mu kitabo kya John verse 15 chapter 15 verse 13 egamba, greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. Evunulwa nti omukwano gw'olaze abantu mikwano gyo abantu ab'enjawulo kiva ku mutima gwoyo bakiva mu maanyi g'oyo asazeho okwewaayo olw'abalala oluusi n'asakukaisinga essanyu lye. Kimanyi bingi by'oyitamu criticism kino kiri naye osigadde oyimiriddewo. Abantu bangi abayise mu mikono gyo n'abatayise mu mikono gyo naye nga bafunye inspiration ku artwo b'oyambye mu studios b'owandiikidde ennyimba b'oyigiriza ebintu bingi. Bangi bayinza obutasobola nga kujja byogera but ffe ababeera backstage ababeera behind the doors we know and we appreciate you. Mwebale nnyo ssebo. Basawo ne banyawo nsanyusa